kyamu bwaffe naye nga kye kiseera okuvaayo tudde mu kkubo eggolokofu eryo mukama waffe lyayagala tutambuliremu. Amina. Yeremiya essuula 7. Yeremiya essuula 7 tugiyinza okutandika n'olunyiriri oba tutandike n'olw24. Okufunza obudde olunyiriri olw24 olwo lwe tuba tulabira ddala kubanga mukama waffe kwasimba essira okulabika nga ddala twakyamizibwa naye nga kaakano kino kye kiseera okuvaayo tutambulire mu kkubo eggolokofu. Yeremiya essuula 7 olunyiriri olw24. olunyiriri olw24 olunyiriri olw24 katulabewo mukwano gwange. Sister webala okujja mukwano gwange. Amina. Ate ne tugabana ekigambo kino ate nga waliwo ne baganda baffe nabo abali eyo abatulaba era abatuulira nabo bamanye nti mbadde mu bukyamu okumala ebbanga naye kaakano kye kiseera okwebuuza ku mukama waffe nti kaakano mbadde mu kukyama naye nkoze ntya okuva mu kkuba ekyamu. Omwoyo omutukuvu waali mukama waffe yamutulekera okwebuuzibwako byonna. Kale olunyiriri luno Yeremiya 7 olunyiriri olw24 atugamba bw'ati ti naye twalitandise sister n'olunyiriri olw23. Kale tewali buzibu kubanga mukama waffe ayagala tulambululenga ebintu bino bulungi ali eri akimanye bulungi naffe nga tutegedde. Kati olunyiriri olw22 agambye nti kubanga ku lunaku lwe nabajja mu nsi ey'Emisiri saayogerako ne bajjajjammwe era n'okubalagira okuwaayo ebiweebwayo ebyokebwa ne ssaddaaka ebyo si byayogera. N'agamba olw23 n'agamba nti naye kino kye nabalagira nti muwulirenga eddoboozi lyange nange nnaabanga Katonda wammwe nammwe munaabanga bantu bange era mutambulirenga mu kkubo lye nabalagira mulyoke mube bulungi. Amina. Weewaawo mukama waffe yeebazibwe nnyo. Amina. olw24 n'agamba nti naye ne batawulira so ne batatega kutu kwabwe naye ne batambulira mu kuteesa kwabwe bo ne mu bukakanyavu bw'omutima gwabwe omubi ne badda emabega so ne beteeyongera mu maaso. Yebazibwe mukama aweebwe ekitiibwa ngaawo tetweyongera mu maaso wabula tukyama emabega okugoberera ebitali Katonda eby'omubiri ne tukyama bukyami. Kati obwakabaka bwa Katonda ne tubuvaako ne tudda mu kugoberera obwakabaka bwa Setaani. Olwo nga tuvudde ku kyawandiikibwa ekyokukola Katonda by'ayagala ate ffe ne tukola bye twagala abaana b'abantu. So ekiseera kino tuyina kukola Katonda ebyo byayagala so ebyaffe bye twagala. Amiina. Kati katulabe n'olunyiriri luno gye lutujuliza okukakasiza ddala nti ddala twakyamizibwa abalina omukisa nga bavuddeyo naye n'abakyaweebwa omukisa bangi okuvaayo mu kkubo ekyamu okudda mu kkubo eggolokofu. Mukama waffe waali Katonda waffe mulamu. Amiina. Kati katulabe olunyiriri olwo gye lutusindise twagala tumanye ne baganda baffe bamanye. Yeremiya 7 olunyiriri olw24 lutusindiseewa. Yeremiya 7 wooli sister wendi tuli mu kunoonya Yeremiya 7 obwo bwonna bwakabaka bwa Katonda n'atujuliza mu Zabbuli 81 Zabbuli 81 Yeremiya 7 awo olwo olunyiriri olw24 olunyiriri olw11 awamu n'olw12 11 ne 12 weewaawo agambye bw'ati nti naye abantu bange tebaawulira ddoboozi lyange so Isirayiri teyanjagala n'akatono. Weewaawo nange ne mbaleka okugoberera obukakanyavu bw'omutima gwabwe batambulirenga mu kuteesa kwabwe bo. Owooluganda
kaakano ensi ogiraba weeri bweri tuli mu kuteesa kwaffe ng'abaana b'abantu temuli mu kuteesa kwa Katonda kubanga buli muntu akola kyayagala bwe kiri buli muntu akola kyasanze kati andi agambye n'atuleka okugoberera ffe bye twagala ffe bye twagala kigamba nti Katonda yagamba taliddamu kuwakana na muntu kubanga ebirowoozo by'omuntu byonna bibi byereere yagamba tagenda kuddamu kuwakana na muntu kubanga ebirowoozo by'omwana w'omuntu biki bibi byereere tufumiitiriza bubi kukola bubi kulowooza kukola bubi ate nga bwe tutuukiriza era kyawandiikibwa nti tamegana na mubiri na musaayi weewaawo okitegeera ekyo kati kyavaaleko omwana w'omuntu yeesalirewo ate yamulekera obuyinza yeesalirewo kati tewali bakyakwekwasa kubanga oba wakyesalirawo n'okikkiriza n'omutima gwo n'osalawo ng'ekyo ky'otutte n'emmemme eyo yonna ate ng'emmemme eno yeegenda okuzikirira kubanga katulabe ti omubiri guno gugenda kudda mu ttaka lyagwo bwe gwava omwoyo gudde eri nnyini gwo kati omutima guno ogwateesa okukola obubi n'okulowooza okukola obubi emmeeme n'etereka kwonna emmeeme n'etereka kati yeegenda okuwembalirira mu maaso ga Katonda kyawandiikibwa nti emmeeme eyonoona yeerifa Ezekyeri 18:2 kaakati bw'osiriikirira n'owulira ebintu ebyo atugamba ekyamateeka 28 weewaawo agamba atyo n'olisooka kyamateeka 28 atulabeyo mukwano gwange mukama waffe twakyamizibwa tusaba ekisa n'okusaasirwa lw'amateeka 28 katulabe mukwano gwange ntuuseewo agamba ati agambye nti bw'onoonyiikiranga okuwulira eddoboozi lya Mukama Katonda wo n'okugondera ebiragiro bye byonna bye nkulagira leero anaakugulumizanga okusinga amawanga gonna agali ku nsi okiwulidde agambye eddoboozi okuwulira eddoboozi agambye tuwulire eddoboozi lyo kino ekiseera kyakuwulira eddoboozi lya Katonda tuleme okukola ebyaffe byetwagala wabula tukole ye byayagala tulina okusaba omwoyo omutukuvu nga tutega amatu gaffe okuwulira omwoyo omutukuvu yekitaffe ali mu ggulu essaala eyo gyatuwa nga tusaba obwakabaka bwe bujje byayagala bikolebwe mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu so si ffe bye twagala bye byayagala mwatompadde okwefumiitiriza ku ssaala eyo omanyi nti bangi tusaba essaala eyo naye nga tewali agiwa na budde kwefumiitiriza kikyegamba kyetegeeza ddala byonna nga amateeka ga Katonda twagamenya dda sooka ogisomemu ogiwulire eyo ne bw'otasawaana kubikkula kubanga ogimanyi kale kitaffe ali mu ggulu erinnya lyo litukuzibwe n'obwakabaka bwo bujje byoyagala bikolebwe mu nsi eno nga bwe bikolebwa eyo mu ggulu tuwe emmere yaffe eya leero tusonyiwe okwonoona kwaffe nga naffe bwe tusonyiwa abatukola obubi totwala mu kukemebwa naye otulokole mu bubi kubanga obwakabaka n'obuyinza n'ekitiibwa ebibyo emirembe n'emirembe amiina obwakabaka tubusaba bujje mufe naye ebikolebwa mu ggulu bye tukola nti byoyagala nga bwe bikolebwa mu nsi nga bwe bikolebwa mu ggulu naye ekiriwo nti ddala tukola Katonda ebyo byayagala ate n'obadde okimanyi tumugamba atuwe emmere yaffe eya leero mmere obadde omanyi twagala ya myaka obadde omanyi emmere gyayogerako nedda mukwano gwange emmere kigambo kya Katonda oli mubiri taba nnoono emmere ya mwoyo gye tuyina okusaba omukyalo ono emmere ya mwoyo emmere ya mwoyo weewaawo emmere ya mwoyo eya buli lunaku
ng'omubiri guno bwe gulya Buli n'emmeeme yeetaaga okulya buli lunaku ekigambo kya Katonda kiyina okutubeeramu buli budde. yeebazibwe nnyo aweebwe ekitiibwa mukwano gwange ali eyo ng'otulaba era ng'owulira emmeeme ye erina okulya emmere ey'omwoyo buli lunaku.